leeta ekifaananyi kino basaba ne banyawo mulabe omukyalo oyo mulengera Simayiro eyo mulaba Simayiro eyo tambuza Simayiro Obuganda bulaba enseko akaseka akabadde ku mukazi emmekete mwamuli enjasabikwe enkwatanga boono bona ali mutaata ne maama babiri yalinga atambula nabo mukyala Kayondo ono kana akaseko ke mulaba wano ke yasekanga bwe napakinga nga emmotoka nga ntuuka ngamba gwe mukyala Kayondo nga vayo nga wangi awo ng'emboozi etandikira wano nga twewuga nga tubuna ensi yonna mukwano gwange atagambika kale akaseko kano ke kabadde tekamuva ku matama okuva lwoze paka lwosiibudde n'ogenda nga ne mu kkubo gy'obeera omisinga olwalirwe akamwenyumwenyuke byonna bineefaanana bwetyo ffenna ng'abali wano tugenda kusiba mukyala Kayondo bantu mulira mulina abazadde bammwe naye nga si bakwano bammwe tubadde twabaza omukwano nga tulina mukwano gwaffe obeereyo n'owulya ng'omisinze omukwano gwa mukyala Kayondo nze buli mbadde n'olugendo oluwanvuwanvu nga ndaba ngenda kumala essaawa nga nnamba nga ndi mu kutambula nga ndinzeka mu motoka nga njiiya n'enkubira mukyala Kayondo nenteeka mu lawudi awo essimu wansi netugenda nga nkuba emboozi etagambika nakunyumiza bino nakunyumiza biri nakunyumiza biri gy'oli abalamu olunaku lwakusatu alyoka afe nga bukya kati nali nva eyo kyanja ku recordinga zino interview zemulaba ku TikTok obwo omuntu obutambula obasanyusa nga mbadde recordinga ne kasuku kati mba nzija nentunula nga ndaba nenda kikanga 3 neŋŋamba zino ngenda zikolamu ki nga kanzikubira mukyala Kayondo sawa zalinga mu 10 kitundu awo nga zinkanzikubira mukyala Kayondo netutandika Kayondo olotya gyetuli munange oli otya oliwa nanga ndiwa newaka nanga wange nakulabye ku TV nga bakuwa byawaadi ate babadde bakwebazaki ne mugamba nti owaye Ndejje University yatusiimye nga yebaza emirimu gye tukola mu media bwebiti ebyo naga bannange baana mmwe ne awaadi muwangula netuesitegana kutegeera biki emboozi netandikira awo netuwaya netulandagga mbadde n'omukyala wo maama Nambogo nemugamba nti nno okimanyi nti nno ebigambo binasembayo okwogera ne mukyala Kayondo yakwogerako kakati nga nangamba nti munnange nno bwojja eno olina akataka wootagenda n'olambula omukyala maama Nambogo omulaba nti munnange ate nno omuntu waffe nagezi n'okwongera okunoonyereza tubiinako n'Oluganda naye buli bwojja eno bwefulabize ng'odduka ng'ogenda olabako nze nzekka tutandike ng'okulambula abantu suuna konze maama kituufu naga kati lwojja nti tusooka ne maama Nambogo tumale tugende tulambule maama Nakimera maama Nambogo ali oba maama Nambogo oli alirida walika ku mukono abantu bakulaba omukyalo oyo bakundekedde nno kati nno bakunsuulidde sinamu kasente mpaale maama Nakimera aliwa maama Naki yagenze eri nzizi mukyala naye musajja wakubiri oyo naye so netubanyumyako twanyumiza emboozi emboozi za mukyala Kayondo zitera kubeerawo nga zakubalaatabalaata akulekera bulekezi nseko era tube okusaaga kwatuyitira era njukira ekigambo kye nasembayo okugamba mukyala Kayondo namugamba nti ng'obudde bwa pulogulamu ndaabutuka eddakiika nga 10 nemugamba nti owaye mukyala Kayondo nti wangi kale nno jja gomesizo ku ssimu yange bwetyo we namugamba jja gomesizo ku ssimu yange nangakale nga ngenda nkola pulogulamu essaawa esooka mba mpumuddemu ku ssaawa 12 nga Dr. Nikweri ankubira essimu owange Suuna maama wo bangambye mbwagudde ngaano dokita bakasoma babuze kati atandise kudda kugalaatirako omukazi gwentogedde naye agwaki mbwagudde ate tategeera bulungi ebintu naye gendaga dokita ngaddamu akwira ogwokubiri nga ngamba ate mbadde ngenda naate ne bansooka bamututte mu ddwaliro ng'olubambi agendeddeko ab'ekyalo batuya bonna bamukyala ndagaano bannange mwebale nnyo mwebaliyo eddala nga ne bamutuusayo mu ddwaliro ebintu nga tebyongera kubeera nga binijja bwati bamutaddeko oxygen tuukayo nga ntandika ngamba kati nyinza kuyamba ntya nga bagamba sooka oweereza sente tugire tukebere omusaayi nga ntandika ngamba nkubira n'abantu bannaye mumpeereze sente zibeere ku ssimu eno nga saagala kubaako wantu g'omuwenda gajjala nensindika sente paka bwe baŋŋamba nga waliwo sikaani emu gye bakoze esembayo awo
dokita n'aŋŋamba nti balabye akasaayi nga kakiridde mu bwongo oba tukoze tutya. Empulira ng'ekitandiko eri gyawunzikamu nga mpulirira ddala neyina gyeraga watali walambulukufu. Nga dokita ono ayagala kwogera bigambo kyona. Ne mugamba dokita tukoze tutya, naga kati ekyokola okimanyi, tugenda muleeta e Kampala. Tugenda muleeta e Kampala eyo gye basobola okumulala nga bamukolera sajja leero gye basobola okugikolera tewali walala. Kakati nga tugabya kuyiriba ambulance olwo mpuliziganya ne mwami Mubiru baneiba baffe wano baganda baffe abo nabo batukoze obulungi obutagambika. Mwami Mubiru ayiribe ng'oyinza ogamba ayiriba na maama we. Angambye kati sooka okole bwoti kola bwoti bwoti kyo kireke nja kikola gira bwoti. Kakati aŋŋamba nti tugenda kusimbula tujja Kampala. Kati ate nzemu mukubi ati musimbula nga dokita agambe tugire nga tulinzeeko kubanga omulwadde ali mu mbeera mbi tuleke musuukunda nnyo nga talina kutereera. Tugenda kusimbula ku makya. Amange nensula nga nkukunadde nga siri mu mbeera nnungi nenkubira Linta ne muka Linta nti wangisooka oveeyo ewuweeyo ojje tusule ewaka eno. Era Linta najja ne tusulaawo nga tutudde nga naye tweralikidde. Kati nze nenzijako essimu yange mbunziruka ebizibu. Bwe ayagala okumumbikira nga bajja kusanga teriiko abeere nga atafudde. Nange nagijjako nange kati kyokka nze nzijeko kyokka ate onalemezaako tyolemezaako yaali ono yalemezaako yaleeta ebizibu. Kati bagenda okurugira mbaawo tuba tunzibaawo ku ssaawa nga 10 awo. Ngenda okulaba ono nga nkoonako nga ngolokka. Ngenda okulaba namusanga amaziga gamuyitamu kati saatawaana kubuuza ne ŋŋamba kiwedde. Nze nno nalina embeera erowooza mukyala Kayondo mutasobola kufa. Era ng'okufa tulina okusooka okuba nga tukirowoozezzaako nnyo ne tukiteesa nako naye. Mukyala Kayondo lwaki bw'aba afa nga ndabira ddala tekisoboka. Omukyala ono gw'olaba ono mu bintu byonna ebintutteko ssente nga zimugenderako, ekintu ky'okulwala lwati kibaddeemu. Sirina bulwadde bwa mukyala Kayondo bwali buntutteko ssente zisukka 15,000. Abeera mu buntuntu awo ate kakati amabega wano gagenda kati maana tukoze oweereza 5,000 gakitandikwa eki tunoweereza obusentesente obwabeeramu bwebwo. Sente ze nasoose okuweereza ku mukyala Kayondo awo ennyingi zez'olunaku olwajja oweereza. Era olwakikoze kyokka lwataasobodde kuwona. Kannange kyewuunyisa. Nenda kumisinga nnyo omukyalo ono. Twakula ne maama ono nga tulaba bingi kubanga yatuleka tuli bato tugenda okutandika okutunula ng'abasajja abalaba nga tuli ne maama. Ng'olaba playing roles za mirundi 2 eya taata n'eya maama. Yalina embeera gye yateekawo ng'otaagala mukyala Kayondo yali mukubi wa kibooko ez'amaanyi enkambe nga n'etteka agikuba nodde enkulungo oli eri ye ng'ate ali wali awaata. Yantemako n'akaso wano n'atema akaso omusaayi ne gutandika okufuumuuka n'aŋŋamba ng'ali mu ngeri ey'erawuza nga tafaana n'aŋŋamba genda wali ono gekibwakula tuteekeko n'awaata emmere. Kati mbakiteekako nanga nkakutemi ojja kiragako ne mukazi wo. Ojja kukiragako ne mukazi wo. Enkubu yo njirako wano membalesi ya mukyala Kayondo yankubira nali neekaabya. Yali awaata nabala nenda okulaba akaso ngenda okupiranga omusaayi. Kaakati yoyo mukyala Kayondo. Kati tukuze tuyiriba naye yatuka ekiseera n'agamba nno sigenda kuddamu kubakuba njagala ennaku yammwe ebeekubire. Kakati okuba nti tufiiriddwako taata waffe kaawe twawulira ngu njagala ennaku yammwe ebeekubire ng'olwomugo takyagujjamu bulungi ng'alwawo ne tugenda tukolerera lulu ate oba tulekedde ngu ennaku yaffe ng'ebeekubire agenda okulaba nga atuwaba n'addayo nga mukyala Kayondo atukulizza ku mukono ogw'ekyuma okusobola okubeera nga tutuuse ne tuvaamu abantu. Naye mu mbeera yonna nze natunula mukyala Kayondo twatuka ekiseera enju taata waffe gye yatulekamu negenda efuuka ekizibu. Njagala okusooka okutwala mu ssabuni okwebaza ne mwami Nyanzi. Mwami Nyanzi kyo gyali
Mwami Nyanzi George oli ludde okunyumije kumpola oli ludde mwami soka mukubye Nyanzi George engaleza amanyi babulire wali abantu abalungi Mukama Katonda bakutegekera mu bulamu. Mwami Nyanzi George oyo taata waffe bwe yafa twalwawo okumanya nti nno twalwawo okufiiringa embeera yagwamulekwa ebyawo. Omusajja alama n'agenda atulekera Nyanzi oyo Nyanzi n'agenda ayiriba naffe ng'egenda ngo byonna twali tujja ku taata waffe nga Nyanzi agenda n'abinoomya bambi oboolya ekawungezi ng'ayingiddewo nabyo. Mwami Nyanzi webale nnyo webalire ddala webale nnyo mukwano gwange. Ate Nyanzi nze alina engeri gye yanjagalamu ey'enjawulo okusingako ne ku bano. Yatuuka ekiseera nze ate n'agamba mbu nveewo wano n'antwala n'ewuwe nga mbeera eyo ewakaawe. Mukyala we n'anjagala nnyo n'agenda nti byekyejo. Waliwo olumu nali ngenda ku ssomero ne ngenda neekaabya nga siina nsonga naye nga njagala mbuze obadde ki ali luddamu ki wuuno omukyalo ono yakolera eddala lolo ya maama kajja nankyalira ku ssomero ebbanga lyonna. Webale nnyo webaliye ddala mukyala Nyanzi. Namuyitanga mugole buli kaseera mba njagalira kujja muyita mugole naye ng'ate agundidde mu bufunko. Bingi bye twakula nga tulaba wano nga bwe mulabawo tewayinza kumala kulima mmere esobola kuliisa abaana nga bano bonna nga bw'obalaba. Maama wange ye yazikanga ewantu w'okulimira kati ng'alimira eyo waliyo ewantu gye baatwazikanga ne tulwawo nga tulimirayo nnyo naye ntuuka n'okulowooza nti oba twagulawo naye nga titugulangawo wabula nga eyatulwawo ye bambi yatukwatirwa kisa. Kati ate waliwo ebikande bye yagendanga n'asaba ekikande ng'ekyo n'akikandula aba yakamala ekikandula akituusiza eri kati nga oba oliawo nga eyakimuwadde ajja. Mukyala Kayongo gye baliko munnange oba ogenda kugamba otya mukwano ono ate kiki Ssaalongo yagambye alina byayagala okolerawo ogamba ekikande amaze kikandula kiwedde. Munnange mukazi watunga awo avaawo ng'atandika anoonyanoonya walala. Akati Mukama Katonda bw'anyambayamba n'enkulaakulaamu n'envaayo n'anteekako omukono nange ne ndaba ku kalala ssente ne ŋŋamba nina kutandika na bintu bye naaba ebiri bya mukyala Kayondo ebimulabye ennaku. Mukyala Kayondo nze ne bano baganda bange banjulira namugulira ebibanja n'atuuka n'agamba lekeraawo nawe kola ebibyo. Era ekibanja kino gye tugenda okumuziika yagenda okusookayo yakyerondera n'agamba nti nedda ebibanja bya mutabani wange byangulidde olwaba batandika okutuziika. Era banaye mbagambira wano enzizi maama waffe asookeddeyo ffenna abaana bammwe bweki bonna ffenna tugende eyo ewali ekijja kyaffe kati tutandise eyo kati njogera nga musika ffenna tugende eyo. Watya ki gafa n'agaana kakati ensonga nejjeba bwetyo. Maama waffe yabadde byonna twagadde nnyo maama waffe obulamu waffe bwonna akiraba abadde asobola okukiraba. Nsiina mbeera yonna gye mbadde nteekawaawo ngo nga nimbalimba wabula kukimu zibadde kinga ku ntubo ya mutima eri mukadde wange ono. Nze neewuunya nnyo ku mukwano gwe mbadde nnina ku maama wange nakati gwe nkyamulinako okubanga nsobola okuyimirira wano. Naye mumanyi lwaki nyimiridde wano nenjogera bwe nti kuba kati waliwo abadde tebakisuubira nti Ssuuna asobola okuyimirira kugundi ku mulambo gwa maama we n'ayogera nga mukalu bw'ati. Waliwo abadde tebakisuubira naye kizze lwa nsonga nti nno nti nze ng'omuntu manya nti mmwe bwe muli bakwano bange buli bwe nkyusa amaaso nolaba abamukedde nolaba ab'okukyalo nokyusa nolaba maama gundi nolaba kati ng'owulira omutima gugumye. Omutima gwange ng'ekimanyi waliyo akadde temugenda okuba nga mugenze kubeera mujja kugenda. Nina obuzibu era bwenja okubeeramu obumanyi naye kati wano nga we muli wakiri katugendere mu maaso awo. Maama ono nagamba nti sijja kukkiriza nnaku yonna kumulaba. Ninjimugobako waliwo naye mu mmotoka nga tyokwataka vidiyo ako tutambula wamu akalaba ne mubugamba naye mukyala Kayondo ng'ojooga nnyo
nga weeyagala nnyo n'agira n'agamba Mukama Katonda namusaba ne mugamba tampa bukadde bwa nnaku era mpa obukadde naye ng'obukadde bwa ssanyu mwebaza sirina kye sifunye ng'ayogera bw'atyo. Mwami Ssuuna ow'okudduka y'oku Balodo oli wano aliwo Mwami Ssuuna ate mukyala we kale wayitaliwo mukyala wa Mwami Ssuuna aliwo ayika neetaliwo mbadde njagala abenga omujulizi ali luddawa mukyala wa edduuka eryo nalikwasa mukyala Kayondo namuwa ennamba ya Mwami Ssuuna ne mugamba kubanga obukubi simu bakireete neza boda sigo olina okuzisasula bw'aba sabbuuni erina kuba bokisi waba sukaali kalina kuba kasawo wewa bunga era bwe kirina okuba byonna abadde babyetikabo ekisinga nze wampeeza ali bbiru nti mukyala Kayondo yatutabya 37 mukyala Kayondo ne mugumirizaawo omusajja w'okusupa oyo mwami ani oba omusajja w'okusupa ate n'ennyama wabadde ajja ennyama nga buli kaseera akuba simu teyeetaaga kuba nti naabuuza nti oba ki ng'ennyama ekoze ekyemutuuseeko wano awo wembadde mutuusiza Phone Depot aliwa waliwo omukwano gwe bamuyita Phone Depot alina ow'amasimu mu tawuni awo mu kibuga Masaka natukogamba mukyala Kayondo nti essimu yo webulya ng'enyenyengeddemu ne wawulira ezitowazitowamu genda wa Phone Depot akuwa essimu empya era wafiiridde nga yakatonda essimu wa Phone Depot wiiki singa 2 naye ngaali awo ne mubuuza naye maama enkadde yabadde asimanyi naye naye ebadde entani awo waliwo omuganda nga bamuyita DJ Kyale ali luddawa muganda Kyale gyemuke wakiri bo bayinza okwogera Kyale gyemuke atunda byamasannyalaze ne mugamba nti obanga olina ekyamasanyalaze kyonna kyeyagala kubira oyo mukadde wange abadde asobola n'okumala emyezi ena nga teyeetaaga nakubeera na kashi mu nsawo olw'ensonga nti alina gyakubya essimu n'afuna buli kyeyeetaaga naye byonna saabikolanga lwa matanta ng'oba nina nnyo naye nabikolanga lwa mukwano nga mpulira Mukama Katonda njagala wakadde kenkyalina omukazi ono alina kubaako kwegamba obulamu bwa mbeera gyafiiringa nti ate waliwo ekigaanyi era ndi wano okubategeeza ti omukadde ono wadde Mukama amuyise naye gyali agenze atusiimye abaana be tubaddewo sirina kyesikoledde mukyala Kayondo mubadde temumulaba nga wanyirira nga munene abadde munene nga yeeyagalira ddala bulungi nnyo era maama wange omulungi tukomye kulaba lunaku lwaleero tukutwala nzizi gye tugenda okukuleka naye ogenda kusigala ku mitima gyaffe ebbanga lyonna olw'embeera nti tugenda kuba tujjukira taata waffe tujjukira ne maama kuba byonna byonna bitweyize nga tukulaba obadde muganzi nnyo ng'oyagalwa n'abantu ku kyalo babadde bakwagala obadde mulungi nnyo abaana bakimusuna beni babadde bajja wano ne bamuleetera ebirabo ne baleeta ebintu ne bataŋŋamba nakuŋŋamba naye nga bagamba kimu nti mukyala yazaala omwana n'amuwa empisa ffe twagenda e Kampala Mukama n'atusuulako akasubi ne tukolerayo amannya ne tufuuka bannaggwano naye era twasigala tuli bakkakkamu nga bwe twava ewaka nze ebintu byabasika ebingi ennyo ennyo bye bakola n'effujja epitirivu nze tono nnyo nnyo nze nasigala nga bwe nnali sirina kintu kyonna yadde muze nagumu gwe nakoppa kubasika mubakolaki beeraga bebatira bebalamusa abantu bakolaki byonna tetwasigala tuli down to earth era bwetutunulira n'embazira toni tewalayinza kutwogerako kigambo kyonna ekikwatagana ku nsonga eyo bw'abaana bawobeera ffe nga bwe twagenda bwe twakolaki bwe twasigala nga tuli bwe tutyo olw'ensonga eyo tubaza mukyala Kayondo eyatuteekamu empisa ezo mukyala Kayondo abadde atuleeredde abaana oyinza kunepankirako oti oba mukyala Kayondo ali wali gamba muleete mutwale wa maama oyogeza maanyi naye kati abagenda tulinyako tugenda baddawo tugenda kolaki tujja kukiwulira angambye ngenda kukiwulira mutemukiwulira nzezeka kale nno bazzukulu bagenda mu misinga nnyo ebitagambika mukyala Kayondo w'omulanirembe mukyala Kayondo halo mukyala Kayondo tukwatire ekifo kuba naffe akaddeko neero tulyawo nga tuyingiddewo naffe nga tuzze wabula mukyala Kayondo nkuloopera ogenze okimanyi nti nno waliwo embeera eyamenya omutima
omwaka gwonna oguwedde nze mpise mu bizibu sijja binnyonnyola mwenna mubimanyi yenze nga njiriba buli mbeera ebadde etuukawo nga nziruka emisinde nga nzijewa mukyala kange nga mugamba mati wangi ate nga biriwo ebiki ng'akuleera ng'akusa ku mubiri gwe ng'akubirira ng'akulimbalimba ng'oddayo e Kampala ng'oli mugumu oba akatula ennaku 3 nga baba ng'ekirala kigga ng'era okomawo abadde alina